Alright, tandika butandisi Smart Yala Entertainment tutandikidde omulamba sala kumizo onyumereza atenete etwolekedde filimu yaffe era nga twagala ku mulundi guno tubenga tulaba Saddaaka y'omusayi Finalo yesawa ate nga tutandika butandisi nagambye gwenna agyekumirako YouTube channel VJ Emmy official kola kyamaanyi nnyo batumiddeko nnyo twategedde waliwo abatulaba kuva Kenya waliwo abatulaba kuva UAE waliwo abatulaba okuva mu bitundu ebyenjawulo ebyensi mwena gye muli abalabika okuba nti mutuwagerera mutugoberera mubenga mugenda maaso tubagala nnyo tubatumiddeko yonna gye muli entandikwa egenda maaso graphics Smart Yala be bakoze ku nteekateeka eyo entandikwa film tandika butandise mbati Ashirafu King nga editor film ene tandikidde ombulambalamba era sala kunyumiza onyumereza nate batugamba ni kavuma Noah ye welfare ekyali tandikwa tutandika butandisi Semakula Mudomi locations manager tugenda maaso Saddaaka twagala tukugifundikira mu kaseera kano kenyini bagamba nti omutestesi oba omutendesi ye Nalyange Farida entandikwa filimu egenda maaso mpolampola bagamba nti Semakula Mudomi nga next kwali nnyo ekyali ntandikwa Nalyange Farida akomyewo twagala kuba ntugimaliriza bumaliriza ku mulundi guno nenga mwena abagyekumirako VJ Emmy official namwe abapya temwerabira buli wola ba subscribing atanaba unyigende notification bell ntumiddeko namwena abalabiko okuba nti muliko team VJ Emmy babudai hadis abali wali eriko platform yaffe ya WhatsApp muli bakabi mwena Minister Kadama mwana oba Shamira Lwanga yabuliddewo bannange oyo tunamulabako kale no Grace nkwagala nnyo omumbejja anti princess abeera mumbejja namwe mwena tubagala mwena abagyekumirako tugenda maaso ate nate Ivan nkwagala nnyo tulina sebo graphics designer ku platform yaffe amanyikidwa nga Ivan entandikwa katono nnyo kakati ku Burundi guno ngatandika jukiro ne tulaba emanyikidwa nga ye Finalo omukyalo ono agenda maaso n'okulayika ani yeekubagiza omusajja gwe yalabika okuba ni gwe yafuna omusajja muzibu nnyo banange abakazi bafumbirwa abasajja ne babenyumirizaamu naye nze nagwa mu kalaayi apaana ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala bwe babafumbirwa babagamba nti munnange lwaki opapye wandibadde olindako abasajja obufumbo nga si bwangu oliye nga bw'alaba ababulimu alowooza ebintu byanguwa era nayagala abe ng'agenda kaakano ku mulundi guno ebintu bikoze eki bimutabuseeko era awulira tajja kukola ki kubisobola ayagala kukola ki njagala olabe eyo bwe tuvaayo saagala kummanyeera wetuuza nagamba wano oyinawo obutuuliro todda mu kisituka gasija ne bannanga omwana wange yafuna mwana kyono ojja kukitegeera wano wali mu kitwe kino ennyumba muno toyinaamu kisenge oli wano owezingazinga naye bannange najja kuuma banzukulu kati ate ombonyabonya bazzukulu ki yamugamba wano nkusekeredde toyina kyewajja kukolawo era kyoyina okumanya wano oyina kuvaawo banga afuna emirembe namugamba byemugamba simanyi okusanga Nazaala osanga amalaalo wasanze nze nyana kakuba nzise bannanga onjuze enkanyanya ndeka onjuze enkanyanya omukazi abadde ki ojja kudda gye wava nagamba buli kaseera obeera ompaabire wabba wange nga bwempisa obubi abaana kati tobayisa bubi nkuwayidde twenjuya ndeka omuntu ojja kunkula akaba wawe mukazi anzita bannange bamuyita Nalyange Farida okaba ki bakuba namukadde ne bamugulira emiti wowe maama ebyo nkuwadde ennaku 2 ng'otambudde ovudde wano weesirwaza mulemera ku bantu nze tojja kutulemerako ojja kudda gye wava nze sisaaga ndi mulala nnyo ndi mulala ono akuba bannazaala be ebyo bye mugaba Nazaala batabukira bakamwana ono yatabuka mulala nnyo tugenda maaso tumulaba mu filimu yaffe emanyikidwa nga Saddaaka y'omusayi Finalo gye tulaba Saddaaka y'omusayi Finalo era twaga tubenga tugimaliriza ate tubenga tugenderawo munnamwandu Kaloli omulogo mwena abali ku channel mukimanyi kiki ekiba kitambula tugenda maaso kati omukazi ono mukyala musumba asazeewo akwatemu ebyangu wave wano
kati abaali mukuba agenda nga tasanga omwami oddawa ngendako okugira gundi kufuna mulimu namugamba waliwo mukyali wange yaŋŋambye nti alina omulimu gwafunye kati namuganda ogenda nga toŋŋambye mbadde manyi naggambye ebyokuŋŋamba olwotabiroote abaana baliwa abaana baleseka kwate kubo ddeeka toyinza kugira ndi eri ndi mukutereeza nsumba ndiga ate gwe naawe endiga eri ewaka ebadde eddusi ensawo abadde agipakidde katulabe ensawo yonna ezitowanga erimu ekitanda yitawo saagala abadde akunsi musumba yamugamba mbu endiga zijja kuleeta ebiweebwayo obulamu bujja kubeera bulungi kumbe obulamu bwayongera kulabika nti bukola ki bubeera bubi. Tugenda maaso ne firimu yaffe nate nga bulijjo tukyatandika butandisi era twagala kuba ntumanya ludda gye Bigwera. Kaakano mu kaseera kano bano bakwata ne bayitawo eno gye bajja obugagga munanga wava obugagga waba watunulanga oba enkwawa munda mu nsokolo bulala. Kaakati jajja yuno tuba tuli awo nono yakooyo obwavu mu bukooyi jukira jajja ono ayina ejjembere sina lubaale kiri ekintu oba kiki kiri kinyunyusi kyeyaleeta kyamugamba nti gwe abajja osaba obugagga bubasuubiza obubawa ffe kasita batuleetera saddaaka ne tunywa omusayire tulina kye twagala kirala. Oli bulungi nkendi ajja siri bubi naawe oyagala kutandika kulabikani obona obwavu ojja buwona. Ebintu bino byonna bye tugenda maaso n'okugoberera emisoso ennonogozo n'ozigoberera bulungi nnyo ng'agamba nti buli kimu ajja kigoberera nga bwe kinaaba kimugambiddwa era si mwetegefu kulabika nti ajeema si mujeemu baasi bw'oba tojeema then n'okola nga bwe tugambye ekintu ojja kuba okikwasaganya kati tukuyingiza mu luleeba olw'oluleereetu oleereete olebuukane n'omuleebeeto. Tugenda maaso njagala weetegereze tugenda maaso agenda kuleebukana naki ne bagenda maaso ne baleeta kwata bagambye mu bino teri byakulwawo buli ayingira ano bamuwa akagoye akamyufu ku mutwe ne bamuzinga ne ku mukono. Ekitegeeza wano siwaliwo kabonero ka mirembe muliro gwokka ekkala emyufu eyo bannanga etegeeza kasaayi super danger oyingidde bamuleese ate okumanya bano abalugo bakambwe munnange buli ajja tebagaana mubuulira njagala olabe. Tugenda maaso ne firimu yaffe nage tukyatandika butandisi evamu Emmy's Productions natenga bulijjo oyita mu bwangu ng'aloga mujjawo oyita mu bwangu ng'aloga mujjawo baabo ne batema olengera emmotoka gye yabawa mwe batambulira emmotoka omukazi gye yabawa mwe batambulira emmoloka ogirabye mmoloka si nnyangu njagala olabe. Kaakati ono aba ali wano nga munnange bamuziza omukyala bamuziza kali asooka n'abuuza yono gwe baleeta aliwa njagala olabe kati nga mugagenda oleeta ya time naye saagala olabeke ng'olwayo ng'akaana akatuma kola kikuleeta ya time firimu egenda maaso munnange akaana nkagenda yali asazewo ejjukira obufumbo abukole ki abudduke abe nga agenda yeeyiize. Kaakati tugenda okudda eno ono yasanga bano ababuulira ekigambo kya Katonda munnange twagala kubuulira ku kigambo kya Mukama. Ekigambo ky'Omukama nno mawulire malungi nnyo Mukama waffe atusindise gy'oli kuba atugambye nti aba akwagala mumugambe nze tanjagala ndeke munnange sooka owulire ekigambo kyatutumye nakyo n'agamba ebintu bya Mukama Katonda birungi nnyo era ebigambo bino Yesu yabyogera. Njagala nkusomere Zabbuli Yesu akuyise ankubidde simu ki
N'agamba nze temumbulira Yesu wa musagala Yesu. Ono yanoonya maali, anoonya bugagga. Mukama yagaba obugagga. Obugagga. Bw'oba oyagala bugagga otuuse. N'agamba buli okwata kalenge ka Yesu apaana. Vayo mutwale eri Yesu wammwe Gasiya. Oganya Yesu. Tugenda okuddako ewa Namukadde. Mukazi wattu baamusasa empi. Awulira buli wamu wonna bamuluma. Obungi bw'enkanyanya babwongeddeko si ku kibooka ezaayinyoose. Omukazi yamukubye yenna awulira embazi muluma. Awulira bannange okutujjibwa kw'ebibuno si kyangu. Awulira ebibuno bimutujja. Era yasala omukazi wattu. Sijja fiira wano sikaakuba abazzukulu mbaagala baneebulimbuzi ku nkondo yaayo. Kankwate enzira ewaffe bannange gye nava ennyumba yange nagirekayo oba oli awo n'enkoko zange mba nkyalina okuba ngende ndaba enkoko zange mu kyalo. Sijja kudda ku mukazi ono omutemu bw'ati. Mukazi wattu ng'asalawo agamba kakwate ekkubo ayolekere abe ng'awona omusezi omulogo ono. Efirimu egenda maaso njagala olabe. Kaakano mu kaseera kano ono aba atambula lengera omunyama kati ate ono okumanya aludde mu bwavu ayina omululu mu kusaddaaka kano kajja kkola firimu bagiyita saddaaka y'omusaayi goddawa bantumye ya time bakutumye ya time wameka wa 5 amubuuza ng'obwedduuka sente nakuwa sente zino nakuwa sente ya time ow'ebitaano akyaliyo yewe akutumye olidde nedda soko gye mukugire kuba kati omukazi okutwala omwana n'akutumatuma akutumye bannange baanamwe mujja gwa mu buzibu yakalimbalimba mbw akatwala akazeeyo ayomba yeefudde amanyi bazadde baako yakakwata emimwa n'akayisaawo netudde eno bano nno bali mu kwepena oba yokola ki mpitaako jangu lwaki mugenda maaso n'ebintu by'okwepenapena n'agamba nakutumye oli wano ozunga buzunzi tunulira yatandika okayuuyayuuya akantu kano akaana mbu kalina olugezigezi katambula nnyo mbuke bandibadde ne batuma ne ku dduuka kuba mbu kyekirina omubiri omunene kyekisaana okutuma ennyo gwekiggweko kikazi kyattu akivuga supiidi ali mu kivuga supiidi kijja kukiwulira kakati munange mukazi wattu jajja akwatamu ebibye abe nga akwata ekkubo okweyongerayo. Firimu gye tulaba emanyikiddwa nga Saddaaka ey'omusaayi fayinolo yaayo agenda basi omaze n'oddamu amagezi agagenda Gasiya mbojja wa Nazaalawo simanyi muka mwana bano bakaabira jjajja bamugobye muddayo namwe temunkabirira oba oyagala genda naye ate mwenna nze nsolo bakubakubanze abiyisaamu empi bannange ebiseera ebisinga bagamba bw'olengera ng'omuntu ali mu mbeera embi okumusaasira tomusaasiranga omuntu ali mu mbeera embi tomusaasiranga kuba omukazi ono gw'olaba Katonda yali yamukuumira ku luggya lwa kitaawe nga n'okuvaawo tavaawo kubanga Katonda yamanya omuntu ono bw'anaamuta nadda mu nsi agenda kubonyaabonya abantu era kyekino kyetulengera yakuba obwana bw'omusajja ababonyaabonyeza muka mwana wa Nazaala wamugobye amugobye amututte kirinnya mutikka amututte kakaaba kaguddeyo n'abaana abasabudde tayagala kumwekaabyako Gasiya buloolo munkabirira mukabira jjajjammwe mwemba mwagala mugende naye mumuwerekere ategwe nkumaze Gasiya buloolo munnange omukazi ng'agoba Nazaala we kakati eyo nga tuvuddeko eyo tudde eno maami yatumye omwana ku dduuka amuleetere ya time kati nga jene wa anti kaduuka bagenda omuyita omwana oba yawumpugumya ataddawa omwana yakutte muzaawa yagenze muzaawa efirimu egenda maaso munnange omukyala anoonya mwana tamulaba
omukazi nalyoka anjogerera ebigambo nalyoka amperekereza ebigambo module ebigambo ebikatuufu ebigambo ebizitowanga omususa naye bannanga omukazi ono lwaki yanjogeredde ebigambo ebikatuufu ebigambo bwe bityo okukira omususa ya rabbi nalyoka nfubutula mu nnyumba y'omwana wange nze ng'atayi abagenda oli omukazi wa malogo Saddaaka n'abakadde abasaddaaka ayagala ssente n'omusaayi ogulimu obukukufu agwagala bakuntumye yitawo bannange ono omukazi ne nazaala wa musaddaasi anti jjajja lubuga wuli yamunonye kakazi katuna omuzimu gulimu okuyuuga kati omanyi oba otuuse ogenda okulira awewuka nga mpewuka kumbe ye ngenze seetegese ate waliwo ge batwala nga yeetegese munnange buli omu bamutwala tanneetegeka omukazi asaddaase nazaala we ono yatumye omwana ku dduuka bakazi mwe mujja kuddamu amagezi okutuma omwana ku dduuka kya bulabe nnyo ku mulembe guno okuli abantu abalabika okuba nti bakanudde amaaso gati obwana bajja bbu Saddaaka obwana bajja bbu basaddaakako mu butumeetume nnyo ku dduuka oba gwe tolina magulu anti mwazaala muwona okutuma firimu yino anoonya omwana amulaba agenda okudda obayi kiki omwana ataaliyo ku dduuka wulira wekyogera ng'ekipakiri omwana amutumye agula eyatayimu tadda kati n'obuduuka bonna obubwa obukebeddeko kati okimanyi omukazi ono yakatambula mayiro nnyingi nnyo n'okusinga ze yanditambudde okwenonera eyatayimu omanyi bagamba amagezi amatono gakoya bigere abaganda be balugera kati atandise okoowa ebigere n'omutwe agukoyerezzaako kati omwana wamutumye luddawa namugambye agenda aleeta eyatayimu wamma sookodde wali mwana wange sooka endabe ono omukazi ali muzannyo kani nga muga tugende nze gambye ku dduuka gyenva simulabye twala eriyitawo olengera ebizibu nga binajja tugenda maaso ogenda okudda eno ewa jjajja ayi mukama taata kati engeri gye yali musumba basooka kujjayo bayibuli ayi mukama gwe mukama abakaba gwe mukama w'abakama ayi jjajjaffe gwe bujjajja w'abakkiriza tukowodde waliwo eyakutte ndeese ento sente njagala bupya noleese akabuzi kako jjajja hayi jjajja mukama munnange bagenze oba mututte wa jjajja hayi muba kiki mukama katonda waffe gwe munnange mukama w'abajjajja ffe amiina musumba ssebo n'alyoka atwala yasindika laddu bannange musumba yasindika laddu kati ate omukongozi yamuyisa bubi nnyo ozannya n'okuzannya jjajja bamukuba laddu neyeebaka ebintu byensinga bizibu ne tuvayo ne tujja tudde ludda kati ono nno munnange ali wano yeewunya kiki munnange ekyatwala maama we najjaafa bamusanga mu kkubo ng'agudde eri bebo abantu bemusanga mu kkubo oli ne mumusanga afiiridde mu ntebe oli ne mumusanga ng'afiiridde awo efirimu egenda maaso omuntu najja afa mu nfa etategeerekeka ne mujja mwebuuza ne mugana naye omuntu ono kiki ekirabika okuba nti ekimuvuddeko okufa njagala weegendereze apaana kati ono yeebuuza nyina engeri gye yafaamu etaategerekeka kaakati mu kaseera kano waliwo ajja akutta akato akayisaawo bano bakyanoonya mwana basooka kusiikuula Saala kyoba olaba okwesiga mukama katonda ebiseera ebisinga kisufu nnyo katonda wa
omwana basanyuka nnyo Maria. Pastor mujebale kikyate omwana namusa omwana mate musanze ali erya mukulu neyanziza namne webale kumutukomezaawo neyanze omwana bamwetise ne bamutwala mu ssabo lwakuba omwana wa pastor tabbika ono pastor taliiko bbala bw'asaba essaala abanga akubidde Katonda essimu ajyanukulirawo ozanya n'okuzanya namunange webale nnyo webalire ddala namunange tweyanziza tweyanzeege Mukama Katonda akutuweera omukisa era bannaffe bagenda maaso n'okwebaza. Amina pastor njagala olabe ebintu sibibadde byangu Katonda watu munnange omwana bw'atyo bw'awona kati jjajja tukoze ki noyagala kututta Saddaaka wagijjeewa yokunoonyera nange namune waŋŋambe nnoonye ogenze n'oleeta ekintu ekyo kiwakoze okimanyi teri kyansesezanga mukongozi omukongozi laddu yazze bamukanyuze nga abatalina mayembe mu byoto baagala musaayi kati nno kyoba olina okumanya abajjajja baagala musaayi va ne mu by'omuzannyo kwata kati ffe toddamu tuleetera Saddaaka genda oleete musaayi leeta akakabakuli kajjuza omusaayi olyoka odde wano tojja kutuleetera buzibu tugende kufa nga tulaba bwe tutyo apaana olabye entambula gye bamuwadde bali bagaba ntambula firimu egenda maaso era tulagala kulayika ntumanya luda gye Bigwera ne sinema yaffe eno nga bulijjo nagamba okuva mu Emmy's production kakatuddako ewa guli muli ayina abavubuka bayise yawona yayina akazigo ke baaba kati ssebo yafuna ennyumba ye eyaddala yazimba n'agamba akalimu akusaagala mube nga munseera kunsaba ssente empitirivu bwe zityo akalimu ŋŋenda bbawaka akakadde naye naye wantongeddemu mulimu ogwo ssebo omuli okugira naye tujjagira najjayo ssente aliwa gwe nkwasa kale abavubuka bano abatuma ki njagala olabe abavubuka bano abatuma ki n'abatuma bagende bamuleetere emmaali abavubuka abatumye ki tunuulira kakati gwe bagambye abantu basiiba ku ttale banoonya abantu webayovaawa obadde mu kise ono yali yagaana okulima naye kati yabadde ddaaki n'ayiga okulima nzondese ku nnimi n'agamba ssebo wandeka nze nnime gwe n'osalawo kwate ku bodduka ogende n'agamba nange manya gye nini mu kunoonya ssente ebintu bino ensonga zino njagala mbe nga nkola ki mbeere ng'ensonga zino nzanguya kulya mmere yamugamba ni apaana zakakuzeekuze wali va ku kibuzi nga lwaki tetusooka kulima bye tugenda kulya tunoonye omukazi alaanisa okuyomba yamwewasiza mukazi watutayagala kudda waabwe omusajja gwe yafuna naye wuyo tategerekeka waya ziri awo ntono ndoofu waya ntono ndoofu tonfaako nze sajja ano kati yamugamba ebyokunfaako byo wabyeresa dda waleeta ekintu kyo n'osuula wano byonna n'ogamba ndi mwangu yamugamba naye ku bintu bino byonna bye tulina ettaka eddene bwe lityo ogenda onnangira nti ndi mwavu okakasa ndi mwavu mugagga bamubalira mu ttaka kakati kumba omwami ayiiyayiiya embeera eri etya kaakati tugenda okudda eno sente ziyuuga ebintu jjajja sente zafunyemu kamunguluzi lwaki sente zirimu kamunguluze muzukulu obaye omanye ekireetera sente okuyuuga jjajja abaana bonna mbasaddaase naagaane nga nsaddaase mwami oyo omu bw'ati kati ng'amugamba munaye nasigaza bba wange jjajja oyo mwandi mundekedde oyo yaleetedde sente z'okuyuuga leeta bala oyo omwami muleete gaza yekka munange jjajja oyo mwandi munsaasidde sente nno zijja kuyuuga ate ziyiikire ddala jjajja ate kati ekyesente nkyagala omanyi bagamba ssebo Katonda oba tagaba byombi tayinza kuwa bugagga ate n'akuwa mbu n'omwami oba kati mu ebyo efirimu egenda maaso
ekyo bamugamba ssebo alina okusaddaaka ayagala agaane. Talumu nga nkutte ekkubo yange nga mpuse. Kati omwana ono yasanga taata we n'amugamba munnange taata ebintu nga bw'obiraba bitandise okuba nga byonoonekera ddala. Naye olunaku lumu bw'oliraba nga nkutte ekkubo nkubuzeeko munnange taata togamba mbu saggamba. Tubeerawo na. Ewaka wano embeera yeeyongedde okulayika ndi etabukira ddala. Embeera yeeyongedde okuba nga mbi. Mufaayo. Ago mukazi wo toyagala. N'agamba ekibi ekiro taata mukazi wo toyagala kulayika ndi omugambako. Tuba tuli awo omukyala bali mu mwogerako najja. Nkukola ki? Kati engeri gye bazze okumpaabira nga wooli njagala mbakubire nga wooli. Nanti bagamba mbayisa bubi nga toliiwo kati kamba kube ng'olaba. Kino ekisajja kyattu baakiwene bawene badda baakiwene kadda. Tereera basookera ku omwana baamu abaana wulira kitaata ekiroge nga bwe kiba. Abaana kuba mukyala kuba abaana bakube baddemu amagezi kuba kiikiri kitaata lengeri kitunula bakirozeroze bakifunzafunza kyonna abasinga bakiteeka batera kubateeka mu bucupa bwa cutex n'ekino kirabika bakirogera oba mu half peti kiri omukwe ga kizungira omwo yitawo wano akuba abaana maama sinagaana abaana kuba babo obakubye entono bongere gwe todduka jangu kibookaana si nnyingi wamma maama kakwatireko maama gye okuba akaanako kaakano ne wookuba notta okusigaza empisa embira fazaali tubeera n'omufu olengera bye batandisa nze sinabagambye dda tebakugeya ekyo kituga butuzi maama terera bakutuga naawe taata yafuuka ekirala naye bannange mukama katonda ayamba abantu. Omuntu najja aloga omusajja n'atamuleka amuwadde ke bagamba akasala ekkubo kubaali ogwo baloga ne bamulekamu akasala ekkubo naye olindowooza baamulekamu kasala ppanya. Tugenda maaso gwe baaleetanga muwala wa swaga yafuuka wa nkumbi mu lulimi olufunza asika waya. Ne bannanga omusajja ono buli kaseera bw'abadde ewaka ekisooka yayiga n'emize gye sitegeera. Omusajja ono mbukati bwekuva yadde ewaka amanyi n'okusooba ennyo asooba nnyo n'atandika okukola ki amanyi okusoobasooba n'afuuka ekirala njagala olabe naye womubuuza ng'akomyewo kati oba abeera asoobasooba kyemize gino gye yayiga egy'okusooba oba yafuuka ninja kola yeweebuze tolaba ku ssente abeera mbu akola wano akola wali naye ng'akasente tekalabikako akomawo yandiba nga alina omukazi ayinza okuba nga yangattako dda. Musajja ono ate abaavu bamanyi okuwasa ennyo kati mukazi wattu atandise okuba nga akola ki yeeraliikirira. Tugenda maaso njagala munkolero omulimu buli omuyonjo kaakati seba abasajja bano abakola ku by'okusaddaaka ekintu bakiteeka ku leva endala. Waliwo bano abavubuka b'okukyalo bajja obuleesa abo era mwegendereze nnyo abavubuka ababeera be bagamba bakubi ba misota okuwaayo obulamu bw'omuntu akiraba nga dayisi nnyo. Katwagala tukuleetere mwana ennyama erimu amasavu ezitowa owulira kati munyagala mugende muleete maali mu nsange wano kati tulina buzibu nze ngenda baase ate togera naawe gwe tofaayo ffe katugende tuleete efirimu egenda mu maaso. Bagambye mbu bagenda kuleeta ne bagenda baleete omunyama efirimu egenda mu maaso. Kaaka tugenda okuddako sayidi ey'abaana ono munange yeemulugunya maama amuyisa bubi nnyo mukyala mulokole omwana gwe baamuleetera oli gwe bagamba mbu baalonda mulonde ye yatandika muggulako mpalana n'alaba ng'omwana ono layika si mulonde kireka kitaayi omusajja ono alinza okuba alina byamulimbalimba n'agamba nze munnange nakkiririza ne mmanya nti munnange ku nsi kuno ndi mwana wa Katonda kuba ebyaye Katonda yalabirira kano kamugamba nti mune maama musonyiwe bw'atyo bw'abeera. Abazadde olumu bamanyi n'okuyomba naye ng'ekibayombya siwa bakyamaanyi nnyo.
kaliko kagambye mbuko kaana ka Katonda ekyokusonyiwa layisi omwana wa Katonda asonyiwa olumu ne yeesonyiwa njagala olabe kaakati batulya waliwo abamutenda mu ttuntu mumutendera wani bamutenda ne mutuntu bana bagala mutenda n'akawungezi nga tekannaba nagamba ndi mu style zange mbadde ndi wano masitede empo y'emu mwana naye ojja otandisa ate otandisa okwanjuluza nagaano bayibuli tekyamawo bayibuli tujja jjo kya musumba bayibuli gireke mu kyaki gyesaanidde okuba nani enyumba eneriwa laba sagala wano balokole musumba amugobye musumba twala enjiri yo kireeta n'okigabanako n'abantu kati ekigambo kya Mukama Katonda kiwomba ng'omubisi gw'oguli mu mata omubisi ogabaganangako ne bakyalibo azze bagabane njagala ogenda osabisa yamugamba nigenda osabise balinze tonsabisa kuvaawo awo ng'ongambye oli muloko n'agamba njagala oyatula obulokozi Mukama Katonda akutaase ulya toyagala kusa naye owulire oyagala kusamba kati kyekiddako nedda musumba kaze tusabire wa mutaata najja n'abaana akansabire bano abaaka katusabire tojja kubasabira wano ng'ogamba ekigambo mpulidde ng'oyogera ekigambo kati wadde ono bamulogamba amufunzafunza naye yawulira ekigambo kya Mukama najja omanye ekigambo kya Mukama kisumulula musumba bambi tosabira famire yaffe musumba atandise awulidde waliwo abaagala ekigambo kya Mukama nengera wano waliwo enjegere tusumulula enjegere genda osumulula eza nnyoko gasiya bululu sumulula eza jjajjaawo eza wano zirike gwe mwami tujja zisumulula waliwo abatayagala zisumulukuke naye nga be bakyamu omanyi sitaani atambulira ku mitwe gy'abantu tujja goba sitaani gwe sirika toddamu kuddamu amiina toyogera amiina wano tewabakumu addamu okwogera amiina kati amiina kibi ani ayogedde amiina gweoyogedde amiina saagala kummanyiira gwe ate gwe oli wamputtu nnyo gwe nawe vaayo mwetuuzatuuza batusabire ebizibu bikendeere naye olaba okuva teri byakuva teri byaki toyogera gasiyawo bive nako mujja genda ajja bikuba ono omukazi basabira kirabika mutandise kwonooneka bwonoonesi oyo omusumba asaba munaye Katonda amukiririzaamu yamuganze talina byasaba agende olwo obukazi mukambwe bannange ono omukazi mulala munnange ebyokusaba nga babivaako katugenda okudda eno iseetegeera mukono mpulira guzitowa embeera gye ndimu sigitegeera bulungi kwata otuzze nempulira bulala teri katunda omuntu anyweko katunda namuga nti munange nywa kaganye amazzi tegagenda ayagala katunda mbiri gona kumenye senja neza nalwala wendetedde amazzi awulira ye tedali bulungi kati nga mugamba munaye mbadde njagala kunsiba ku nviiri zino zikaddiye zinonye naye sente weeziri zo sente njaku ali wana akema omeka ez'enviiri 2 mukwano 2 bazisala tebakyaziseera edda luli zaali za 3 eza wiiki ewedde buli wiiki asiba nviiri mwe abasajja abanoonya abakazi ababazimba ono azimbulula buzimbuluzi bw'oba osiba za 2 buli wiiki nga sigwe Beyonce musajja wattu oba wawasa golodi digga oyo aba musimi wa zaabu laba gwe bawadde omusajja akolerera obeere bulungi n'otamuyiyiza nti oba mukamulire Katonda amupokera mazzi g'emugga kyokka omusajja awulira amenyesemenyese awulira teyeetegeera tamanyi nti yawasa omusaddaasi kati agenda okulira omutima gukiridde mu kalulwe omwana aba ayera olujja taata Magada!
Tata. 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 Ogenda okwetegereza. Tata. Tata ebintu bigenze bubi. Ebintu bya tata bigenze bubi. Abaana bakigwako nga nti basigadde bamulekwa. Banange ebintu byensinga byongera kutabuka butabusi ku side y'amaka gano. Abantu batandika okwebuuza enfa y'abantu b'omu nnyumba muno kiki. Ebiseera ebisinga ebintu bwe bito bituuka mu maka g'abantu ne bagamba oba abantu bawo baabaki. Ne balowooza oba bali mu kiki. Kati n'ono wuuno agenze nga jjajja bwe yagenda. Era kyo kibi kuba kati tufuuse enfunzi za ddala. Bone Maama waabwe yasooka nya dadi ne kuddako jjajja. Kati dadi amesikawa naye nze naba asise maaso. era nze ne webunaaba wane sigenda kupowa paka nga ntegedde ekyo. Ono yagamba alina okunoonyereza alabe ki ekivudde ku bakadde be okufa, ki ekisse bakadde be, kiki ekigenze maaso n'okuleeta embeera. Ogenda okwetegereza waliwo abakungubazi abalala bazze nga abakungubazi wano be bamu ku bayambalanga lugabire ennyo gye buvuddeko era n'okusiiwuka bavangako ebikakampa. Naye kati batandise n'okwambala engato z'amasonso ezikubiddwa mu ddagala nga zennyirira nga bw'okiwulira. Kiki ekigenda mu maaso? Bannange enkyukakyuka mu bantu eba nnungi naye drastic change nzibu nnyo. Omuntu akyusa obulamu mu ngeri gy'otategeera oba olina okussaawo akabuuza. Munnange tugenda maaso ne firimu. Olwo tudda ku bavubuka bali okumanya abasajja bano baafuuka babulabe nnyo. Kati abavubuka bano be bakozesa okulayika ne bakola emirimu gyabwe. Tunuulira ne bakakaba wabeera bwakwata obulago oli n'ayola ekiwato n'amagulu ne beeyongerayo ne yeeyongerayo. Musajja mukulu yuno alinze mali. Leta mali jirete, lete mali gamba lete mali. Take one film egenda maaso. Take one bas. Kyekiriwo anti Bigenda bitya bulungi nnyo ebintu birungi. naye omanye ekiri Kati nga mugamba nti munange wange si birungi. Ono y'okuva lwe yafiirwa bba bulungi n'afiirwa nagundi nazaala bwe. Kati y'ekintu ku saide kitambula. Bbawe gwe yasaddaaka tiyasigaza baana ate bambu yamukola bulungi yamuleka amuzaalidde baana bangi ab'okusaddaaka. yansabye omusajja Kati ate ekizibu ky'alina omusajja bamusabye. Jjajja yasabye omusajja we. Kati asaddaasa abaana bonna abamazeewo asaddaase buli kimu. Kati ne baba mwagala. Sente ennaku zino zibadde ziyuuga. Kati kiri gy'oli ku sente n'omusajja osalawo. abavubuka batere Dekira naawe. okuba kati nze ndi mubange mwenye Kati nze nagambye munaye sijja kunoonyeza wala. mbimanyi byonna Nze ngenda Saddaaka okuva wano bonna nga mbamazeewo. ogamba ebirenze ngenda bikusindikira Ninawo ebirenze binoonya Saddaaka. bigambe nze Nze ngenda bikusindikira we binajja obigambe nti nze obibuulire. Ngenda bigamba nti jeni ekyanti Jeni onooba onnyambye. Anti Jeni yafuuka na kayungirizi. Mu kyalo mwe batambulira mu muluka abantu baamu babalaba ng'embuzi. Laba ekiri eno lembeka. Bannange ensi eragawa. Sente z'omusaayi nga zifuuse sente z'omusaayi. Ekyana ky'abandi bakisanze kibadde kyera lujja ne bakitwala. Ono n'ayingirawo. Olese
gwe musayi gwe nakutumye Ndese jajja. Kuluno lero Saddaaka eno. Eyo Saddaaka lero eweze jajja. Nungi. Ogiraba? bajjajja battu Kale bajjajja. omusayi gwe mwatumye Omuzzukulu ng'amaze okuleka ndi abaleetera omusaayi. muzzukulu Bajjajja temuddamu kuleka ndi mukole ki? Mulonzalonza. ziringa obugulu bwe Era bagenda kuwa ssente empitirivu enzibu z'okubala ng'obugulu bw'eggongolo tebubalika. Kuba olaba ate obuli maaso obulinga bwe budde emabega kega teritegeerekeka eggongolo. Mwana. Eyo ne tuvaayo ne tujja tudda erudda. Abatambuza ekigambo kya Mukama. Abakulu mujje baleko. Banne muli mutya? Tubalengedde mu lwano muwujjaddemu ng'abatalina byakukola. Era Mukama Katonda yagamba nti abo bonna ababuliddwako ekyokukola bajje gye ndi. Era bwe tubalengedde ne tumanya nti kati we muli wano muteesa mu ngeri munaafunamu omulimu. Ne tugamba katujje tubasabire essala ey'omugumu Mukama Katonda abe ng'asobola okubeera nammwe. Twaga tube nga musoma Baluumerani. Kati Katonda abatutumye era abeetaaga mube nga mulina omuweereza mu buweereza obw'enjawulo ennyo kuba kati gwe bwe nkutunulira bwe nti buli muntu ateeka okuba alina ekitone kye. Ogambye akoze ki? Katonda akoze ki? Awuliriza. Ogenda okwetegereza. Baasi. Katubatwale babasaddaake mukimanye nti n'aba Katonda babasa. Katonda wattu. Kaakane tudde ewaano. Bino ebivubuka ssebo biriwo okulabika kandi binoonyeza bantu baakusaddaaka. Umukwata. N'agamba nti ffe madamu Jeni atugambye nti oyagala emmaali. Obwo sijja kubusobola. Kaaka twagala obukadde nga buna. Oli madamu Jeni ffe atuwa ssente. Ate ye nze ye. Kati sooka otuleko obukadde nga bubo tugende tukole. Nkugambye nina emitwalo 2. Ne naawe emitwalo 2 mitono. Ezo ssente oba tokola mubireke nina 2. Sijja kusobola. Yamugamba ayina 2. Ndi mbwetaavu. Ekyo kyenkituufu njagala Saddaaka naye 2. Tukole. Kale tugenda kukola. Sikiraba. Yagamba ni kale tugenda kukola. Ngendi wajjena nechanga. Efirimu egenda maaso. Sina Saddaaka nezifuka Saddaaka. Bakasa basaddaaka. Ono atandise n'okusiba ettaayi. Era bino olaba bino nasikira bifikire bino. Owulidde? Mpe umena mulinyirira mulimu tibabu TV. Atandise ssebo n'okukola ekyokusiba ettaayi. Funaawe obatwala Saddaaka ne baga. Kati ekisinza mwewuunyisa Saddaaka tezirina kkomo. Buli ssente we zeeyongera Saddaaka oba lwatwala Saddaaka emu ku luno otwala Saddaaka 2. Ebintu bikyuse baagala Saddaaka za kumukumu ekintu ekitali kirungi n'akamu. Bannange edeka. Naye gendera ku mateeka gajji. N'agamba nze nakugamba ekintu kino olina okuleka ni otambulira ku mateeka. Bw'otwala Saddaaka eggwa lugenzi. Abinyo. Negundi gwe nammwe munkoze si bulungi. Egera maaso. Mubeerawo ne muyayanira ssente. Kati ebiviiru gye nnina. Nseera ngenda bawo ssente bukini ulira. Kati abalesi. Ssente. Tugenda okudda madamu Jane. Wa munju. Kitegeeza mba Njagala mundeetere ono naye ono gwe muleeta wange wa munju. Kati akwata ne kuba omunju okusaddaaka. Ye biri ebyana byalabanga akwata mu kisibo. Ebyana byo biri ebyana by'omusajja bye yaleka ate amaka yagasigalamu. N'ebyana byamu. Kati ate abantu babeera baliraanidde ekibambulira nga tebamanyi nti ekibambulira kiri mu nnyumba. Kati kyekibambulira kigamba ngenda kubalya omu ku omu. Ate nga tewali n'omu adduka ovanga okubanga basaddaaka embuzi naye nga tewali eri ku muguwa naye nga siwali eseguka. Madamu kiwejjeri. Ebintu y'entegeera y'abantu bayanjawulo nnyo. Olaba enkoko emanya nti onangoba kuntwala ne woba tomugigoba kugirya edduka. Ono wuuno okusaddaakamu nze nsaddaakamu omuntu. Kinzi mbise. Saddaakamu omuntu. Jeni yaŋŋamba. Bwe naagira. Bintu bino kwanga esi Saddaaka banga nze ngenze. Kati sinaawo. Kati nteekwa okusaddaaka mu mbeera yonna esoboka. Ekintu kino. Kati ne wakabajja kutuukira okuneekengera. Galaba kuba kati. Era abantu ebintu ebimu bikwekebwa akabanga naye balitumanya. N'abeeka balingoba bugoba ndowooza kati. Naye sijja kupowa. Yagamba tagenda kupowa. Ono mukazi watwalye n'atudde ali mu birowoozo. Engeri yonna kitaawe gy'agenzeemu. Ennaku ey'amaanyi gye balimu. Okubonaabona okulabika okuba ndi kwe balimu.
okuva kitabu bwe yagenda eyali omwasiriza ayogerako jjajjaabwe oyo ye baamulya maama gwe basooka okulyawo kyokka nga maama yali mukwano gw'ekikazi kino ekibabonyabonya kyova olaba ebintu by'ensi ebyo byemuwuza simanyi ono mukwano gwa maama naawe aba maama wo ojja kitegeera ng'oli mu ntamula olikitegeera nti bulijjo mwayingiza omusezi kaakati ono ali wano ali mu birowoozo baamutuukako nga n'okulaba talaba ali mu birowoozo agenda okuzuukuka olagawa ekyo kye bayita okusala toyogera sirika yola tugende bakukwata emimwa noba nga tosobola kuba gerere leeta bannange laba banna laba okubigitana jajja ndeese jajja osalasala ogwo gwano gwategulina n'emputu nnyo gusale nnyo neera semanyoba omusaayi gwagwo teguleeta emputu mu sente ogwo gwo gusalirewo nve wano sirina budde salasala tugende salasala tugende ne bajja babaage bamusala Tereza kana akasuwa kano ke kaleeta omungi omukazi amalawo abantu obadde okimanyi abasaddaako olw'essente tebakkuta omuntu ofuuka otya kanywa musaayi n'onywa omusaayi gw'omuntu sente abantu bakola ebintu bannange ebyekiralo babe ne sente obugagga kati ono obugagga butandise okuba obugagga bukaawa gwolowooza ffe twagala nnyo nena ebintu byenkola sikyabitegeera kati esente kale nali nzaagala wewawo obwavu buluma naye oweebaka otulo obugagga bunyuma naye tebatulo obugagga bunyuma naye tebatulo eyo nfuna endeetenda naye kati omukazi watakyusamu afazaali tumuwooba enkoko yagaana enkoko toddamu kunkaabirira waire oyagala sente n'otwalibwayo watwalibwa toddamu aye tujja kusaddaaka nno naye twegendereze bw'oba olabanga ekintu kyokola kino tosaana oli kuki nammwe ekintu kati temulaba n'enkoyo okutemula bannange waayo muka okyo nkubooledde ojja okuwaayo bonna zasigaza mwana nze bonna mbawaddeyo noonya abaana noonya b'osaddaako osaddaake efirimu egenda maaso Tereza wuyo yabula kaakati bano bali eno beebuuza Tereza yababulaku Tereza yabula bakafiirwa kitaabwe ne bafiirwa jjajjaabwe maama waabwe Tereza yabuze Tereza yabulidde wa family kiki ekigenda maaso n'okulya famire ekitategeerekeka kati ne Tereza wuyo abuze ekyabuza Tereza tebannakitegeera naffe tugenda kukola bannange nze mpulira neetamiddwa embeera eno nze mpulira entuuse wala kati yaba muto waffe kati basigaza muto waabwe tukowereza ekiti bali eno bali ku bubanga tebakyalina mulimu gwe bakeera kukola okugjaku okuteega abaana b'abantu kati ono abajja awuba enkoboggo gyebale batoola nga abatoola ebyabwe bakusena nga bamututte oyo luwe bawoza abavubuka b'effujjo battawaanya oyo bamututte kaakati guli muli abaali wano ogenda okuwulira gwe sirika bakusaddaaka mu luzungu shut up bakusaddaaka mu luzungu waliwo saddaaka iddwako mu luzungu eno bagiyita saddaaka y'omusaayi final efirimu egenda maaso gasiya kaakati nno bano leero bayodde muntu wooli
bakuyingiza ekisaalu ne balyoka bakukenenulamu omusaayi gwonna teeka wano balinga abatereza ente mu lufula mukoze bulungi biri byebyaye tebibuuzo baba batwalawo baba babaki bo bali okuleeta bulesi bantu sibibakwatako naye omuntu woberera mu nsi nga banno balabanga embuzi oba obukoko oba obuyiba obusalwa muntu gwoba okyuse nnyo baasi ng'akwata kantu k'abandi ng'atwala saddaaka ng'atwala saddaaka jjajja ali wano emaali yino emaali ndeese jjajja emaali ye ensonga nzikozeeko ensonga zonna webale kuyiga ekintu okoze bulungi atayagala kutenguwa bakama be n'agamba nti nze nagambye saagala ntenguwe bakama bange era ne ŋŋamba kembe nga ŋŋenda maaso ndeete gundi jangu okwate wano Saddaaka kintu kyekyo baasi jangu okwale tusale omutwe kwata guno omutwe omusuwa guno temubwebakira omusuwa guno banange uli kasi tunuze n'ekimironko tunuze eno ekimironko efirimu egenda maaso baasi sabulinywa musaayi lino esabulinywa musaayi lino ono ayita switi yakayita swiri ayita swiri yakayita swiri kati mbuŋŋambe kimba olwo njagala nnyo ekiriwo ovaawo ava n'okunoga timpa kubanga kati mbadde njagala kugenda mu kakuuna nkomyewo mangu mangu waliwo bintu byenja kati mbu alina byagenda okunona oyagala sebo mukulu n'amuwaayo ekyebiri ebyo ebisuula ebisobooza tetujja lya bisobooza mwami nuba nkibuuze agenda naafuuka omusajja omusajja ono atandise okufuuka omusajja kati agenda okulya ne dooda awunya kyokka bulijjo alowooza mbu awunya akawoowo yamuwulira nga awunya mwamututtewa edda amaddamu kakadde ogenda okudda eno naayomba bakutte mu kisibo kye ne bajjamu embuzi nyala babuuza mwagitutte waani omututteerwansu jaki teri twamututteyo oli twali tumanyi muli baawamu oli musiru tetwategedda nti tujja kuddizaawo olengera go abireese nagamba ye maali gireko ogyesibako kaakati yalumbirawo njagala nze ebintu by'okumanyira sijja bigumiikiriza n'agamba oli mu nju muno kati oganye ovaayo kuba omanyi bye wakoze vaayo oli mu kuseka osinika ki lwaki atojolekano eno yabika bwa bisooti olinga laddu n'agamba mpulira nyagala nkutuuseko ekyobulabe gwana gwe lwaki wankoze ekintu ekyo n'ojja okwata mu kisibo kyange ng'okimanyi nti ezo embuzi nina kyenziterekedde ekyamakulu n'otandika okunyoola ssebo gw'ogenda ofuna obugagga era singa kibadde kisoboka nze mpa ente yange gye nnonye ojja ginziriza batandise ozikayaniramu naye nga kyebayita ente okimanyi bantu leka naawe jeeni toyomba kino ekintu byakuyambagana yingira twogerere mu nju abantu bajja tuwulira okayanira okaabakaaba yitawo efirimu egenda maaso tugenda okudda eno ono yasaddaaka abaana be
yagenda okujjako ku bijjali n'akaabire n'abaana bonna yabasaddaaka n'abamalawo Gwembadde nsigaza na agamba kati n'omusajja n'ewuyo ne bamwagala bannange yali yabusaddaaka bubuno bumulumbye lwamulumba watusaddaaka ofune sente kumawana gwe gumaama gulabe gugira ebigulu maama obwana bumutabukidde obwana bumutabukidde obuzimu bukomyewo ate obuzimu bw'obwana buba bukambwe ennyo efirimu kati yiino egenda maaso efirimu yiino egenda maaso buli alina gwe yatta okalya ddakadda baali yasaddaaka omwana oyinza okusaddaaka omwana ng'ewaabwe yaliko emmandwa ogenda omusaddaaka yamulumba baabano bamulumbye ettabu yiino egguse bannange tunoolera basaddaaka kufuna sente kakati ku mulundi guno tulengera ate embirigo yeekuze mu nnyambe bannange babeewa nnyamba ettabu eyingidde njagala olabe omukyala aba ali awo omwami zamuza zote mwami tufudde ne munju takyatereerayo mu nyumba takyatereerayo kikigenda maaso tunulira tuba tuli awo wowe mu baana b'ono naye waliwo akomyewo yamusaddaaka aseka tufudde gwe emizimu gitandise okukomawo bannange okusaddaaka omuntu osaddaaka naye era obaako wookoma bonna abasaddaakiddwa ku mikono gye ogenda okwetegereza kakati ne bwaddukaddukira bwereere yeekweka omuzimu oguli maaso kumbi waliwo oguli ebukiika ogenda okudda ku g'obukiika ne maaso naye atyayo kati ali wana buwumpugumi alinga musezi mu ttumbi nga gy'alaga talabayo ate nga n'amayembe tegakyakola n'ebitambo byekyanze ettabu yiino eyagenda okunoonya saddaaka asaddaasa abaana b'abantu abamazeewo asaddaakiddemu nazaala bwe bbaawe bonna abasaddaasa abaana be bonna abasaddaase nga kyanoonya ze ssente obwana butabuse tunulira yadduka bamugya emiryango bamuzize emanju bagenda omutuusa emanju bamuze emiryango awo bamugoba awummula olengera sente z'omusayi saddaaka z'omusayi we kutali kuwummula pumulireko wano owummula ki owali otusaddaaka wawummula sebo wankubanga wannangira enkanyanya wagenda n'onkuba empi emidumu gy'ennyindo ne gyeggula kati nzuuno leka munange leka ate nkuleka ekigo watuleka twakwegayirira otuleke watuleka munange mwe basaddaasi bakuno munange osaddaaka kati owulira otya kati munange wolya oli kwoti puleeti bamutuuziza kwoti puleeti ekyo kyoliko firimu maama nnyabo tokaaba okukaaba tokaaba kati firimu yiino tunolera yanga mukama wa buyinza tunulira abaana batabuse nekirabikani mitawaana gyennyini njagala olabe mitawaana gyennyini jajja ali wano kati jajja alina kyatategeera waliwo ekigenda maaso kyatategeera bakiki abaali awo yasooka kuvaayo eno ewa neekwekeka eno ewa nabeera okwekweka uno neyeekukuma okwekukuma yeekukumye naye ebintu byo nga birabika si bitereevu bulungi ebintu birabika si biteredde bulungi wowe vayo abatabu miwunyo kino gye bagamba emiwunyo gimewunyaka wuyo tontomera vayo wuyo mama abaana baafo batebafa ekibuuzo kiri wano baafo batebafa terera bannange kiki ekyo waliwo ekigudde emanju ogenda okwetegereza omuliro gutandisa okwaka esabu
okutulika kwabaawo okw'omugundu buli omu n'agwa wuwe. Nga bwe baba Saddaaka nnaku z'omubbi zibaana n'ez'omulogo nazo bwe ziri, nga bwe baayagaliza bannaabwe okufa bafune obugagga ne ssente n'ez'okusaddaaka era olaba nga byonna biri awo, ate munaye baazeeyagaliramu era nabo baafundikira bafu. Kale ne tusobola kulabika nti tusukkako awo, gwe wenna ayagala ennyo okusaddaaka ofune ssente ndowooza olabe gy'ofundikirira. Byonna bibeera munaye byakutiguka bitigusi. Eno ebadde Saddaaka ekiggala. Tubaagala nnyo mwenna abatuba ku YouTube channel yaffe VJ Emmy Official. Abankumire.